Abakristo ku kigo kya Our Lady Consolata Bweyogerere ebikujjuko eby'okujjaguza emyaka na bukyanga abaminsane ba Consalata bajja ku kigo kino mu 1985 nga mu kiseera ekyo kyali kisomesa babitandise na misinde mu bunabyalo egitegekeddwa abavubuka nga bakulembeddwa mu bwanamukulu w'ekigo kino Reverend Father Joseph Siza Walusimbi nga bali wamu ne bafaatha abalala. Omugenyi omukulu abadde munnamawulire wa Vision Group Agnes Nakafeero Bulega nga batandise na kugolola binywa. Begatiddwako abakulembeze okubadde omubaka omukyalo w'e Wakiso Ethel Naluyima. Bategese n'olusiisira lw'ebyobulamu okujjanjaba abakristo. Ku misinde tugasseeko n'olusiisira lw'ebyobulamu abantu badduke ate bajje bajjanjabibwe. Father Olusimbi ayogedde ku bijaguzo by'emyaka 4 bye bategeka omuli n'ebituukiddwako. N'olwekyo ekigendererwa ekikulu ennyo eky'ebijaguzo bino kwe kujaguza emyaka 40 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Septemba. Twagala kwegatta wamu, twagala okwongera okutambulira awamu, ate era twagala okwongera okubeera ekimu. Ayogedde ku nteekateeka y'okugaziya ekereziya. Y'ensonga lwaki n'emyaka 40 gino tugenda kugaziya ekereziya ebadde ekaddiye era nga bwe mugiraba. Etandise n'okutonnya Ssaabasumba yatukkiriza tugigaziye. Olega akunze abakristo okujjumbira emirimu gy'ekereziya nga bakwasizaako Father Walusimbi. Nkuba omulanga eri abakristo mwenna n'abantu abaagaliza parish yaffe ebirungi okusobola okulaba nti tukwasiza wamu tusobole okuzzaawo kyaki yaffe bulungi nnyo ate n'okugigaziya. Asabye abakristo okwekenneenya abakulembeze be bagenda okulonda. Abawa zino bangi bajja kujja nga basaba akalulu naye tubakuba mu ttooki tubawulirize tubakwe mu ttooki tumanye nti ono muntu waffe atambula n'ekereziya awulira abakulu mu kereziya bye bagamba ate ayina eddiini. Ssaabavubuka Paulo Lubwama n'abawangudde emisinde balina bye boogedde. Eri abavubuka bonna mbayita ng'era nga mbakubiriza mweyongere okwagala ekereziya n'okwenyigira mu mirimu gy'Omukama. So nkubiriza abavubuka mwenna okukipinga nga muli fit okukipinga embiri gyammwe nga miramu nnyo. Abaddusi abasukkulumye baweereddwa emidaali. Father Lusimbi abambazizza emidaali nga ne Ssaabakristo Caroline Kavuma amukwasizza awaadi olw'okuba omusale mu nteekateeka eno. Omubaka Naluyima naye asiimye abakristo abeetabye ku mukolo. Kigambo ky'obulamu kikulu. Buno obulamu tulina obulamu obumu bwokka. Tusalenga amagezi tufune akadde tukolenga exercise. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.